abantu bagenda kufa ate sitaani atagetinze abavubuka abato kubanga buli muntu agenda kwesimbawo agenda kunoonya maanyi mu kuva mu ssabo. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko muno jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Nkweyanziza omulungi akyekomende ku Uginawo TV. Tukwebaza okusubscribinga ate tukwebaza bwena tambudde naffe okutandikira ddala gye twatandikira. Abalaba obulabi tubasaba mu subscribing. Olwaleero nzize ne Musumba Edward nga Musumba musanze mu kibuga kye eky'Nateere. Musumba nangi twesimye okukyaza nange nsanyuse nnyo okubalaba ba Uginawo TV. Eno Uginawo TV. Yes sir. Nsanyuse nnyo mwebale kujja naye ndowooza kansooke nzijeko tutambule bulungi. Amiina. Kati Musumba wangisebo bingi ebigenda maaso mu ggwanga naffe twesiimye okukyaza okufuna omukisa okukwasa olwaleero. Amiina. Yesebo ekiseera kye tulimu kyokiraba obudde buziba ku makya biseera ki bino bye tulimu mazima ddala? Ebiseera bye tulimu guno omulembe eba generation kubanga ne Katonda aba n'ebyasa kitegeera naye ebyasa bigenda bikyuka kitegeera kati ekyasa kino kye tulimu kyekyasa kiri sitaani asitula nnyo emizimu okuva Magomba oba Misamba oba tubayite bamalayika be ba fallen angels be yagwa nabo ku nsi wano be bamusuula n'ekimu kyokubiri wano ku nsi si ku nsi kale katugambe Magombe naye lwakuba ye yafuga ensi okitegeera wano ku nsi tulinawo bwakabaka bwa mirundi egyo tulinawo bwakabaka bwa Katonda weggulu ne bwa sitaani wano ku nsi kati gwosalawo kati zino ensi z'emyoyo ziri gy'emirundi egyo ebiri oli bwagambanga nti nze ndi wa myoyo omubuuzanga sayidi ki eyeggulu oba eya sitaani. Olumu nagenda okusinza okusabirako mu kanisa naye nga oliwo omugamba nti Mukama waffe yeebaze oba ekyo ekito nakitegeera nno oli nambuuza Mukama mwani okitegeera Mukama waffe yeebazibwe oyogera ku Mukama mwani ekyo kinzijidde oŋŋambye ekyo kubanga kituufu osobola gamba Mukama ng'otegeeza Yesu naye kirungi nnyo ogambe Yesu yeebazibwe nti kitegerekeke bulungi n'ensi y'omwoyo ebeerawo ng'ewulira oyinza okweyogera ku Mukama wammwe ffe gwe tutamanyi kubanga Mukama waliwo Mukama w'e Bunyolo waliwo Mukama w'e Tooro waliwo Mukama w'e Buganda waliwo Mukama kati oliwo ogamba Mukama waffe yeebazibwe oba oyinza okwebaza Mukama oli wa sitaani okitegeera kati ekyo kyo kiri well kati generation eno wano sitaani asitudde Amagombe gali active Amagombe gasana galiredde kumira era buli second in fact sina buli second buli katikitiki gamira ebiri mu nsi y'omwoyo singa naawe Mukama kikuwa sawa zino nosobola kulaba ekiri mu ggwanga sawa zino ogenda kulaba nga kimenke nga kiri mu kulya abantu nga naawe obalaba ngamba lwaki kibalidde kituyisaamu eggaala
kyeziba accident zeyongedde ensangi zino ate sina accidents zokka n'ebirwadde n'abantu kwetiŋŋana abantu bafa kyeyononere okitegeera esaazi ono twolekedde kalulu naye jasi kibiina kyekimu olaba bakafaaba campaign tezinatandika oziri official zatandise ngamba nate ziri official bana ba isi electoral commission bagamba musandika mu kwa mwenda ziri official ne ogamize nyini zatandisa nangenzira bazatandisa abantu bakuba campaign wano ne wale ziri official zinatandika kyokka abantu bafa olwo ezinabeera official wezinatandika ki ekigenda okugenda mu maaso ate bagenda kufiira ddala kubanga buli muntu agenda kwesimbawo agenda kunoonya maanyi okuva mu ssabo kino mukama yakindagadda buli eyesimbawo wano ku Uganda bw'ataba mulokole nnyo amaanyi agenda gajja mu ssabo oba mizimu owa sitaani naye musumba omuntu omusuubire oteekamu akabumbike mu campaign oba kale mu byobululu by'okwesimbawo akakkirize kaffe bw'atyo kafe bwekato kuba muwangule anti kati waba mulokole asobola agendayo naye era waba mulokole waba muwangula alina okukkiriza mulokole akkirize nti bakoze eki bamuwangudde naye mulokole tawangulwa omulokole tawangulwa mulokole takola ki tawangulwa kati gwe okubanga oyagala kiba kitegeeza oli mulokole katono tolina amaanyi ate nga Yesu yagamba yatuwa amaanyi n'obuyinza ate ne Katonda yennyini bwe yali atutonda yatuwa amaanyi n'obuyinza n'atutonda ne mu kifaananyi kye ate ekyo kyali kimu kyekisinga okitegeera kakati akalulu kano akolekedde kagenda kuba mu kufa si kumu kubanga gwo omusayi gwakoze eki kubanga wali ku channel emude era nalagula ne mbagamba banaye omusayi guyiika era gukyayiika abantu bagenda kufa ate sitaani atagetinze abavubuka abato babeera mu campaign kakati gwe bajja kujja bakuwa emitwalo gwo gumu gugende gukuse ofe kanyeebwa sitaani kakodyo batuteka kakodyo yes waliwo Lucifer wabasindika simuyita Lucifer kubanga Lucifer lyalinya lyeggulu sitaani wabasindika mugulu bali bamwita Lucifer mugulu bali bamwita Lucifer naye kati wano bamwita sitaani kati nsobola okutuuma omwana wange erinnya eryo Lucifer oba okoze ensobi ate ogamira ali mugulu anti oba okoze ensobi kubanga Lucifer amira malala amalala agakulembera ekigwo okitegeera ate gwe omuyita Lucifer kiba kitegeeza oba omuwonzeeyo oba omumuwadde kyava bugemba ayimba naga nti yatuule wakali ndi omwana amutume Lucifer naye bamutumaani oba feva oba bamutunda okitegeera ate nga bambi Lucifer yeyaba sitaani yeyamuwa kakati eggwanga lino lino lyennyini sigambye abantu bonna bava Katonda naye bamu bakola ki majority kati mbadde lumu ngenda bagamba gates eziri wano mu kibuga mu nsi y'omwoyo gate mulimu gate eze mutalaba ziriko emisambwa zimu ziriko bano ba foreign angels ba sitaani ba foreign angel agent ekyo kiwewuka kiri kyenjogerako kimenkekeku bavudde mu kimenkekeku okitegeera kwegamba omuntu ye kyamufuula supu
nva biri wano mu kibuga tetubiraba muno mu kibuga ebikola emirimu nnyo binywa misaayi bitwala musaayi waliwo bitundu bimu byeggulu byengenda kukolaga bibandaga nga ensuwa z'emisaayi nga zino zidragon ziringa emisota gikwata ezo zino ensuwa buli kadde zibeera zikollecting omusaayi gw'abantu okutwala eri ku mukulu ew'omukulu owa star tutambula nabyo awo mabira awo mu mabira siyitanga mesasanga mu accident awo kati otegedde kati ezo accident buli motoka efuluma wano weba efuluma ku gate mission etandikira awo zino bano gino emisamba oba tugiyite emisamba tukiwebulako bajja kitegeera gikola mission negigamba nti motoka bweti nebwete efulumye eyo ne bagiwa tiiki egenda kufuna accident yaffe omwo mulimu supu kati weba motoka ng'erimu mulokole omusabi infact bwetuuka ku geeti n'emisamba gyonna gidduka negivaawo negidduka awo mujatuuka mirembe bw'aba musabi oba driver waba musabi naye kati wobanga toli kimu ku byo kubanga ensi y'omwoyo eri wobanga toweereza sitaani weereza Katonda yensi y'omwoyo wegamba oba toweereza Katonda weereza sitaani n'amaanyi go gonna ne famire ye yonna ne sente zo zonna n'ebiryo byonna na buli kimu ky'olina kiweerezani sitaani si kubagatika buli bw'obagatika sitaani atera kusinga kubanga Katonda ye bwabujja omuntu wabujja kati oli ye Katonda ate atandike kulwana ne kimenkeko kye yagoba mu ggulu yakitonda nakigobayo kubanga kyali kyagala mujjawo entebe kakati no kankubuulire mamotoka gagenda kwokyebwa abavubuka bagenda kufa okukwatibwa Mukama yandaze waliwo okwikalakasa okujja guno omwaka nga tegunaggwako guli mwaka nga gutandika ogujja gwe tulonderamu ndabira sitaani aleese sente agenda kuleeta sente okusasula obwegugungo nga bw'asasudde okwegungunga kuli Nairobi kuli Kenya abantu ngeri gye bali mu kufa kubanga babaako ekintu kye batalaba ekibaleetera kubeera riotic oba okwegugungo yes batali bumativu kati gwe weebuuze eggwanga lyabwe babaleete bakimanyi nti bo baavu bakakiraba kati bakirabidde ku luto yaleeta obwavu obwavu oba bava ddi edda naye ate abakulembeze abo batusuubiza ebintu ebimu ne bagaana bitukolerako oba kikati ebbanga ligenda likolaki anti kati politics kaba kalimi ka sitaani politics yenga ye oba oyo ayagala kunonya kalimi ka sitaani genda mu politics bobononya akalimi akalimi kati akalimi ka sitaani kalimba olulimi lwa sitaani olulimi lwa sitaani lulimba okitegeera olulimi lwa Katonda mazima lusuubiza ne lutuukiriza bano bannabyabufuzi ngambe nti bakolera sitaani bakolera sitaani kyebaba batufeera bakolera sitaani mwennyini ate bawayo ne zisaddaaka Mukama alina muntu gwe yandaga omukyala MP wane ewaffe Uganda kubeesimbyewo neera kyali mu kifo kye era agenda kwesimba
ye mu kifo ekyo kyalimu yakwata kyetuyita ab'amasaza principalities kati yakwata omu ku abo abalenzi abakulira emisambwa gy'ekitundu kitegeera kati waba alina gyagenda kukyala abo basajja basookayo ne bakola emikolo then yenkya nakola ki najja kyobula nga bamukubira engalo nga kwegamba bamutamidde oba tomutamidde giba misamba gye gireetereza gwe kumutamiira asooka n'atumayo abantu be ne babayisaamu eggaali kati omu ku bantu be kyakola basooka kwegatta ne bakola endagaano n'emizimu era oyo omukyala alina n'empeta oluusi agiteekako oluusi tagiteekako n'abuzaabuza kati bano ababa bamwesimbyeko nabo babakolerako emikolo bwe batyo ku kyoto kyekyo kyennyini ye ne basitula erinnya lye agabali ne bagassa ne bakola saddaaka kati ye bwajja ku kyalo okwo enduulu buli muntu amawulire ne tujja n'omulokole ng'abyerabidde omusanga ng'aleekaana yeyo waffe naye nga kiri kintu kyazze ne kituula mu kitundu bonna ne kibatuulako ng'ekituufu omuntu bulijjo tomumanyi taba tomulabanga nako ng'owulira munda muli oyo akakumulaba kokono lwajja kyokka bulijjo obadde nnomo ekitegeera nkiraba kati ogwo gw'omwoyo egyo gye sitaani emizimu emisambwa gyasindise oba tugiyite emisambwa nedda foreign angels kati gamaanyi gajja ne gambala ekitundu ag'ekizikiza ne gambala ekitundu mwena ne gabakwata emmeeme zammwe ne zibeera mu buwambe oli nga yeeteekayo bali mu kulwana ne yeeteekayo wakiri bamukube afiiririre oli naye nga gwe gwalwanirira tamumanyi oli bali mu kuba sasi ye nagamba nkuba ate nga musajja alina emundu akukuba nabo baba beekyawa okitegeera kubanga obadde omukuba mayinja ate ng'akusonye ate gw'oli mugamba nkola ki kuba kimanyi n'oba n'ekiso oba n'oba nga faine emundu nakukuba kankubuulire obulamu buno waliwo kyebandaga mu guleeyo nti singa osalawo obulamu bukome ogenda direct Magombe singa okola ekintu ekyandibadde okuvaawo ate nga tonatuuka akola ki kuva straight Magombe kubanga olaba oli awo bw'obanga tonazaala abaana bo gye bali mu ggulu bw'ofeera bakusanga gamba taata kituufu tewatuzaala ensonga lwaki watuzaala kubanga ofudde ng'okyali muto eyo nsonga etegeerekeka nkufuna nno bwenfa nga nkyali muto nga sinazaala abaana olwadde gye bali mukama abamanyi bengeno zaala ate mukama abamanyi bo bennyini bemmanyi n'abaana bemanyi gwe bakuyitaani Stone taata waffe gyali ku nsi mukyalawo gundi ye maama waffe bwenfiira wano sinabazaala era basangayo obasangayo era bakumanyi n'erinnya lyo obuzibu bwennetta ng'ogenda Magombe ate ogenda mugulu sigambye nti kwetta nga biri kati singa ogenda sawa zino bantu bali mu kwekalakaasa nawe n'ogenda wekalakaasa nogamba nkuba oba nkuba akujjako masikiyo oli mu kwekomandinga yoso authority yo gy'olina ogisiza wansi kati wekomandinga kufa gwe kennyini naye guba muzimu gwe gukoze eki gwe guba gwakyusa obwongo bwo ate nga gwe tomanyi olwagina emikolo gisooka kukolebwa abantu mugenda mubegendeze mu campaign either abakyala bamajja kwambala necklace nga zitunudde ng'omusota wano wansi abamu bagenda baba n'obubonero bwabwe ayambala empeta ng'eriko omutwe gw'ekimenkekeko oyo wabanga tajambadde omu
abamu balina ziyirizi mu biwatu nyingi seemu okitegeera abamu babasala amadagala aba yafuuka dda kintu kirala oli muntu abanga ayagala mwe mulaba muntu kumbe eri kiringa kimenke kimenke kyennyini abamu basyazi bali babyo babiriira ddala kati no kambabuulire ekigenda kati ate gwe kankubuulire gwosobola kulya musajja munno gwolowooza oba omwagala kati tujja leeta paati y'abasyazi ojja jjuwulira mukama byandaga mu basyazi kati oba ofuuse ekisolo wali olabyeko ekisolo kigenda ku kisajja kati baba basuuse ku nsolo n'embuzi ne bwe beetya tesobola n'obuba okikola oti n'embwa ne bwe giruma etya okitegeera so abavubuka mwegendereze abakwata obwongo bwammwe ate mukama andagira ddala mu bibiina bimu n'ebimu nga baamu bennyini bettingana bennyini byonna bibiina nga bw'obiraba bonna mukama yandaga nga abamu bagenda bawa obutwa kitegeera bamu mugenda kufa bamu mukama yandaga nga bamaze kuwangulawe bati naafiirawo omuntu amaze okuwangula ate naafa era ojja biraba kasita bunabi buno webuli nga nkomawo oba interview tugikolera bamu alimala kuwangula bwati ne bamugjayo nga ekyatusereka wempeeno okitegeera kati gwolowooza yabale talina biwandiiko oliroya mulaba kati biyinza ogaana kumulemesa olaba newo senior 6 wa university abeerayo bagala senior 6 yokka kati biki ebyo byebagamba nti kubanga yagaana kusayininga endagaano ayina endagaano gye yagaana etaasanyusa bakulu olaba omuvubuka ye tageti era kansoke mpa amagezi omuvubuka nga tetunakweyongerayo buli muvubuka mukazi musajja mwenna muntu yenna bwajja nakugamba nkuwa mutwalo njagala ogende munkubire campaign murale guliye naye beera mugezi kiri nnyo mu babodaboda agenda kujampa amafuta ga mitwalo egi campaign egi nze amafuta ageetaano olwedde nze ekyamafuta ageetaano gankolera kosa gavuga lunaku nengamalamu naye ate nanyongerako n'ekyebyo ogolowooza omuvubuka ng'esobola okugaana musumba ku ssente nga wooziraba kati ate emitwalo 7 gitwale obulamu obulamu businga ssente ate bavubuka abo ekisooka emirimu tewali akolerera ya leero ate ne busanze kati mukubuuza ekibuuzo eyo kampeni bwebadde tenatuuka abadde tabeerawo kati bwetwogera webagamba mu kalulu kali feya oba bakayita batya balina engeri gye bakawanawanamu mukabadde free and fair naye teriyo kalulu kabe basajja bebbangana abadde asembe n'asooka mu nsi yonna mu Uganda nezebwe ensi yonna teriyo politics eribeera free and fair bino bawaniriza ate setaani bulimba abanafuzi bonna bakolera setaani era munafuzi yenna wabanga atakubye campaign naddala abali ku bifo binene omusayi ne gutayiika oyo aba atakubye campaign omunabyafuzi omunene singa kuba campaign omusayi ne gutayiika teziba campaign lwaki abazanya abatatusiza endagaano gye yakola ne sitaani ate nno kitandisa okiraba kati gwe tunuulira abantu bagenda kufa abantu batandika dde okufa siga ogambye 3
Kasatu bebakafa nende nedda si mu kamera kati bayiseemu abo kubanga kamera zabaddewo betutegeerako bebatono kuba kamera ebaawo waliwo bwe basindika kati nga bolaba nga bava ku kyoto sita nabagamba mugende mutte gundi kati ne bakwata zijambya oba ne bakwata eki ne basindika omutemu nagenda gundi bamusse naye nga tetumanyi kikyamusse gundi bamubuzaawo n'abulirawo ddala nga temuli ddamu n'okumulaba kyekiwamba abantu ekyenaku zino lwa nsonga kalulu kano kale ngambe yensi ya sitaani eyo Magombe go gali active buli kaseera ate ekisinga kuluma nti Magombe gali active n'okusinga ffe ababuulira enjiri gali active gogakola 24/7 ffe tuli beeva kale ojja kusanga ffe tugenda ne tubuulira enjiri kati oli eyandibadde awagira like spiritual purpose eno kugenda kubuulira enjiri nga sente ye nga aziteeka oluusi mu byabufuzi obwongo sitaani ng'akwata obwongo ng'akyanolinga okitegeera kati ebintu byonna bino byolaba bitandikira mu mwoyo n'obulamu bwo bwoli kati butandikirawa mu mwoyo n'obugagga oba ogenda kuba mugagga kitandikirawa mu mwoyo era kyovula nkugambye bali baba ku kyoto sitaani n'abagamba mugende mutte gundi agenda abalemesa kuwangula obulamu ne bagenda ne bakola ki ne bamutta kati waliwo n'ekintu ekirala Mukama kyeyandaga nti wulimu n'abantu bo nga bo basala bakola endagaano ne sitaani ku byoto bya sitaani kolera sitaani bo gwabwe gwakutta nga ye omulimu gwe gwakutta ate bwakutta kujjamu ebyomunda nsigo ale nagenda nagitunda basawo oba najjamu omutima nagenda nagutunda basawo abamuki kati eyo naye tugendayo mu basawo era gye bali ne basawo babateekayo sigamba nti babateekayo abasawo bamu bakozi bakolera sitaani bwe tolangako nti olwadde just kasujja busujja ne bakuwa kitanda kati ate mukuwa ekitanda waliwo ekyetuyita trauma mu nsi y'omwoyo spiritually waliwo omuzimu gwa trauma okufuna ekizimba ku mutwe mu bwongo no ebirowoozo bingi kubanga bakuwadde ekitanda kisooka tolina ssente ate bakuwadde ekitanda oli ku pressure n'esituka n'ofa kati ye musawo aba yayambala kintu nga takimanyi kati nga ekimukozesa abantu kufa era waliwo abasawo bamu bo babamanyi mu ddwaliro nti oyo wakwata ku muntu afa bangi beyakajjanjaba batono bakawona abasinga bonna nga bakola ki bafa aba yayingizibwa mu kintu nga tategedde ekitegeera kati ayinza kukola kulokoka aba alina okulokoka ayinza okubeera naye yetambulirako ate kwetambulirako ki ng'atambudde mu makanisa ng'asaba mbadde manyi kwetambulirako ate mu masabo ate sitaani alwanyisa sitaani ayinza okuba asooka nati abasinga obungi ate bakola bibata asooka n'atambula mu basumba bwe birwawo n'alyoka asala kati lwaki otambula mu basumba ate ayinza okugezaako tugeze gwe Pastor Edward n'asabirawo omwaka nga tawona anti kati bayibuli egamba etya nti okukkiriza kwo kwe kukoze ki kwe kukuwonyeza Yesu ng'agamba muntu eyali mulwadde okukkiriza kwo kwe kukuwonyeza si Yesu anti kati ye kasita nze bw'ojja nga olina okukkiriza era abantu balina obujulizi bamu bensabidde balina obujulizi era bwe baba nga waliwo ali ku eno TV era ajja akugamba omuntu okwetambulirako si kirungi
okutambula eno mu maybe bwobanga watambudde mu church naye nga yanabbi wa bulimba oba devil agent. kati mbawula nti abasumba namwe muli bangi ate mububeera babangi nemutandika okwerwana entalo nyingi mu kanisa naddala eyammwe abalokole kyekyo entalo zaffe za mwoyo. Sitaani naye ya creatinga church ye n'agireeta kubanga agenda kulaba nga Katonda agenda musinga abantu koye naye kayiye kanisa nakole kanisa efaanana ezammwe era n'aleeta abantu bennyini bamu boogera nga bayibuli naye nga si batuufu betulaba basoma bayibuli si batuufu n'agamba nkusomesa bayibuli kumba akusomesa muzimu gwennyini musambwa ng'ate tugenda ne tusabira wane waffe mu Uganda bangi nnyo bangi gwe kyobamanya bangi nnyo musomba kati njawula ntya nti musomba gundi ali ku muzuuli oba beba n'ab'obulimba anti kati bayibuli yennyini egamba tulibeera n'omwoyo w'okwawula omwoyo w'okwawula olaba bulabi oli byakola mwoyo wonaakuwulira nti oyo oba omwoyo mutukuvu yennyini nakugamba nti oyo nabbi waki wa bulimba. Era bayibuli yennyini egamba tulibalabira ku bikolwa byabwe. Kitegeera ebikolwa byo kasita biba olabira ddala nga ekyo kyakoze pasita yakatiika bakyala bana embuto azeeganye ate abawala bazigjeemu kati oyo abakyala wa sitaani abakyala wa Yesu aba waani awa Setaani tulibalabira ku bikolwa byabwe byennyini. Omuntu yeegonza wano ate enkya ng'agenda kutuga akaana ate akasaddaaki. Omuntu yeegonza kati kumbe enkya alina omulambo ewaka ali mu kugulya alina omuntu gwali awaka wano mu Uganda banaye ate wanzije ku politics eri n'otwala walala twatandikidde mu kalulu tukyali ku Uganda TV tulina musobola tumanyi mwasoma mulaba mu bintu ebyo eyo moya ndoza yetufuga era mbasagala nkuviireko tudde ndowooza kalulu naye ebintu byongambi nga binene tunabiteeka mu gundi yaffe eri kati wali kye nabadde nkugamba nti guno omusaayi buli muntu nga politician ng'akolera sitaani bamugamba nti ogenda kujjuza ensuwa 10 ez'omusaayi gw'abantu kwegamba bamuteerawo ekipimo bongappo kusinziira ku maanyi gayagala mu bantu. Olina okukola ennyo ebipipa byo bino bijjule kale bibaba bamuwadde kati abamu basala n'emitwe gy'abantu nga kigenderedde nga batuukirize endagaano. Ova olaba oli akoze raale naye raale efuuse battleground bwekitowe kibadde kirina okuba abantu ne bafiiramu ne munenya gavumenti oli alesa abantu bangi bamulinnye nga jasse badde raale ya bulijjo nkitegeera kwegamba olwo kintu kituukawo nga oba kituuse obutuusi buli kintu kirina ensonga okitegeera wabaawo nsonga lwaki ekintu ekyo kikoze eki kituuseewo ate mulimu abalala nga ye nga amanyi Shwadira agenda kuwangula naye ne bamuwangula. Tuli mu kalulu ke tuddamu ketugendamu nga yatunda ennyumba ye n'atunda ebintu bye neyewola looni ya bukadde nga 10 byonna n'abiteekamu ng'amaze omuwa oba kaadi baba munomine
ngali kushuwa wini ya katoli yagenze wa sitaani najja yamanyi kumusinga agasingo asika busisi bugaga buba budda side yeri ng'osigala mwavu osigala mu mabanja mu pressure ate ekyo kyokka kiyinza okussa gwe kennyini n'ofa awo sitaani ng'asanyuka awo ne opponent we asanyuka kubanga diiri eba ekoze eki bye bino betuwulira nti abadde yeesimbyewo batugeze kale kangereza abadde yeesimbyewo afudde naye katuleete muwala we katuleete mutabani we katuleete mukazi we bwekiti nina MP gwe nasabira mukyala n'aŋŋamba musumba bali bagenze musabo nga bamuwa ne information bagenze musabo naye bapulaninga kulumba abantu bange enkya kubatta abewe ababe kati ne mukansolinga ne mugamba kati kwe kyolina okukola tutambula na tiimu lunaku lulamba bo baleke managing campaign bona bamanager baki bona bagende ki gwe togenda nampuliriza kati we bagenda kwolwo target bagenda n'emmotoka ya mukulu bamanyi ne mbagamba bagende nayo tulabe kituufu oba amazima gali nti babiri baafa abali mu motoka bali babalumba nga babateze mu kabira mu kibira nga bangi babalumba nga 13 bo balinga 50 okukakana bulungi motoka ne bajoja kakana bulungi bafiriddewo babiri bakube nga bakuba bukube emiggo embukuli ate abamu baba ne pisto abantu babulijjo nange uli ayamaddenga kati bazisayininga gavumenti ekkiriza nosayininga nobeera nayo naye so ebintu bingi byendaba mu nsi y'omwoyo Uganda egenda kufiirwa abaana abavubuka okujjako abavubuka abampuliriza kati abagenda kuzanya politics is a dirty game. Tito kero lutwaye yakyogera oba no ne gene kimanyi kazanyo kabi either you die or you die or you live to live bozanya bulungi empiki ojabeerawo bwozanya bubi empiki ekutwaliramu omuntu abamumalirivu nnyo mu kalulu okukola kyonna kyasobola okukola okuwangula okitegeera kati mukama ndaga abantu wano balina basponsors naye nga abasponsa abo bavaawa bava ku ntebe ya sitaani bano abafandinga akalulu koono baviira ddala Magombe bebamuteekamu kati zirina okusasulwa Magombe galina okusasula ate bali banywa omusaayi nnyo bawuuta nnyo ate nga musaayi muvubuka tebagala mukadde kati olaba omusaayi gwogwo gukola bulungi sitaani anti muvubuka teweeraga nti olina amaanyi mangi ate nga olina amalala mangi naye ddala gujja ne gusanga ono anywa enjaga kibanga kirungo gwongera kyoyo kyongerako bwongezi okitegeera eiza oteekako enjaga eiza ogenda kutta eiza bagenda olabanga mundu polisi nga ayina emundu ngaolabanga ayina ekiti ng'omugamba nkuba kwegamba ng'oli mukwanguyirizaako bali bafuna omusaayi saddaaka yeebanjiza kufa okumya ekibamba kyo
kumbe oli mukwanguriza bali ebiya waliwo omwana wange yalokoka naye yagivaako agamba ze mwana musumba nywamu nali nywa nendabanga abazungu abazungu nga bankubongako omwana musumba nga tumaliriza akalulu kano ketugendamu omuvubuka nkoze ntya okubeerawo omanyi tunoonya amagezi naffe okuva mu mmwe ababaddewo abazze balaba obululu obuyise nze nganze omuntu okuwona nkoze ntya waliwo ebintu nze byendaba kumukumu nengenda ku lusozi nensaba oluusi nsabira eggwanga ddamba nsabira abantu sekinoomu nensabira abakulembeze nensabira ne function zigenda kubeera muno ng'akalulu n'ebirala yes ekyo kyekisooka ekyokubiri omuvubuka toteekayo mutwe gwo oli gwoyirako omubiri gwojja kufa famire yo n'obwana bwo kati kankubuulire abantu bonna abafudde mu kavuyo k'akalulu teri abalabirira bamama bawe abakakyala babe kati be batoba n'abantu n'abaana kati gobanga omanyi nti ogenda oye oli sadaaka owedde ogenda kuba sadaaka musumba olonda lwaki silonda kubanga ndi munnauganda naye era nze nsabira busabiza abantu oluusi waliwo wesironda nendabanga kisuse kitegeera kubanga nze ndiwo wano kusabira buli omu siri wano kusosola nti ate ndi wa kibiina gundi ate ndi waki kibiina gundi ndi wano ng'omuweereza wa Katonda gwe yatuma kitegeera kati sometimes mbajja nembasabira buli omu nemusabira kusinziira wakoze eki okusinziira ze togoba muntu yenna nedda siina gwe ngoba kitegeera kati muvubuka toteekayo mukono gwo toteekayo mutwe gwo nga gwoteerako omutwe ye ali eri agenda kunyumirwa n'abaana be bulamu ate gwofe yasigale ng'anyumirwa gavumenti emusasule abeere ku musala gw'obukadde 40 nga gwe bulamu bwo bwagenda bino ebitongole bikuuma ddembe kankuzeko katono emabega nga tetunnasiibula ng'era tuli mu kumaliriza ebitongole bikuuma ddembe nga bwogambye nti sitaani abaana ba agenti bangi byate byo ngambe nabyo mwebiri si bitongole bikuuma ddembe benyini aba members abali mu bitongole bamu baweereza sitaani kibaba batukuba embiga okugira okwabula okwakusa oluusi babakuba kubajja mu fujjo kubamulamu ekintu ekibawaga ffe ng'abavubuka anti kati namwe muwaga nnyo mulaga amaanyi ate bali bambi bo ali trend kubeera ku mulimo gwe musumba wagambye oli anywenjaga ng'alaba oli akutte kigatooba ekimbo asobola kimujjako kyokka wosemberera entundu y'omusajja wabulabe yaaba alaba ng'oli muyekera ogenda mutta kati ye mu kifo ky'okutta kati kyengambye wabaawo nsonga lwaki sitaani akozinga ekintu bwe kito kibeewo ye atwale omusaayi saddaaka etuukirizibwe nakufunye dda so omuvubuka twebereremu toteekayo mukono gwo toteekayo ekigere ekyo sigwe abakulembera toteekayo olubuto lwo bajja lwabya abavubuka mu biwulira toteekayo omutima gwo kifuba bajja mukatima bajja akaabya tulaga maanyi tokuba abantu mayinja tobba kati gwe oli musirikale nebabanga akuboggoledde kati weebuza abamu nga bo tebabeerayo bo tebakwatibwa lwaki no ku mitimbagano kuno mukama yandaga nga bagenda kuyoola abaana bangi ababoola
abamola oba abavuma abajerega ababoola bigenda kweyongera mu season eno nati abaana banoonya content bagenda n'okufa bwe kutyo wenoonya content ng'omanyi tegenda kutta ekitegeera ntambulire mu kitanga kati nze olaba mukama ndaga bintu bingi ne magomba ndaga biriyo ne stan programs n'abantu benyini n'amanya gaabwe naye engeri gye ndi mu kubibagamba omugezi yalina okutegeera kati musira agamba lwaki tayogedde amanya okitegeera kati nze ndi pasita nkyetaaga kubuulira enjiri bantu bakole ki balokoke nsabire abantu bakole ki bawone nga buli lunaku wembasabira ne bakola ki kati bw'ojja n'oŋŋamba nze nkole kikyo sijja kisobola kujjako mwoyo mutukuvu nga yandagidde nkole ki nkikole waliwo nabbi wano mukama yaŋŋambira ddala ku lusozi nga ngenze kusaba nti oyo ye mukubira ddala ku mutwe nenzija nenjogera nayogera clips ezo ne bamukwata kitegeera musumba katusiibule kati mwebale nnyo okujja kunkyalira amanya gange nze pastor Edward Mugisa nva mu spiritual purpose gospel network tubuulira enjiri kwetooloola eggwanga lyonna tulina na crusade egenda kuddako mwezi gw'omunaana wena crusade egenda beera Buyikwe lwaki muzitwala wale Bwonda ku mwalo lwaki tuzitwala wala nti oluusi amaanyi esente eziyimirira kubuulira wano enjiri mu kibuga tetuziina oluusi waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya